إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبتيوا لمن ينفع بتيوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Obulabu bunnumamu naye mujja muminkiriza biidhinillah eddoboozi okubeera nga liri wansi mukko. Si obadde wasembere wano, musembere wano, tusemberegane inshaallah, tuleme kwereka mu mabanga biidhinillahi tabaraka wa taala. Okuyawukana nga tutudde si nkola nnungi, nkola ya sitaani negibagamba dda. Mpaka sallallahu sallam lumu yatambulako ne basahaba, kati batuuse mu ngeri y'olusaalu ne batuula, kati buli omu naatuula nga yeesudde bwati. Omubaka nabagamba nti maali araakum aizin ay mutafarriqiina, lwaki mbalaba nga mwawukanye mu ntuula yammwe. Nabagamba nti inna tafarruqakum hadha min amali shaitan, mazima okukawukanayawukana kwammwe okwo bwe mukoze mu nkola yaki, mu nkola ya sitaani. Nolwekyo nti wobeeranga wonna webasomeseza, gezaako nnyo okufunza ekifo lwojja okusobola okutegeera omusomesa byasomesa n'obutateetagana, n'okulekera abajja ekifo bagenda okubeera nga batuula biidhinillahi tabaraka wa taala. Twebaza Allah azza wa jalla ebbanga lyonna atukuumye nga tuli balamu okutuusa ebbanga lino, okuva lwe twasemba okulabagana wano era n'okuwuliziganya, ne tubeera nga Allah atulesewo nga tuli baki. Obulamu byebimu ku byengera bya Allah ebinene byawa abaddu be tabaraka wa taala. Ebbanga lino tumaze nga tusisinkana bantu bangi tetubamanyi, wallahi abasisinkanyani Allah tabaraka wa taala. Wala bamusinkanye nga Allah asiimye kubo, abalamu musinkanye nga Allah tasiimye kubo, wahakadha. Kati ng'okyaliwo mwana wattu nga tolina kyamaanyi kyokoze, lwebazanga Allah tabaraka wa taala okuwa akakisa okubeera ng'okyaliwo. Rubbama si kizibu okubeera ng'olimu abo Allah beyanditutte tabaraka wa taala. Era bwetyo tumusaba ekitiibwa Allah azza wa jalla atutte nga tuli basiraamu, atutte nga tuli baki, kubanga Allah bakutanga obuli musiraamu lyeddembe lyo litagenda kugwawo. Tegereka mu Luganda, Allah okutwala nga oli musiraamu ate obusiraamu obutuufu Allah we yasse ku mubaka sallallahu alaihi wasallam, era omubaka n'abuyigiriza umma eno, omubaka naafa n'atambula n'agenda, obusiraamu obwo nabusigala nga butambula obutuufu okubeera ddala ku baka waffe sallallahu alaihi wasallam. Beera musaale nnyo ebbanga lyonna okunoonya okwongera ku ddiini yo. Ekyo kitegedde naye okubadde mu kutuba ebibadde byakunoonya irimu naki wahakadha, naye nga beera musaale nnyo omuddu wa Allah okunoonyanga ebbanga lyonna okwongera ku irimu gy'olina, kubanga bw'onoongera ku irimu gy'olina kyo kitegeeza nti oyongedde ku busiramu bw'okolaki
bw'onoongera ku busiraamu bw'olina kiba kitegeeza nti ojja kwongera ku kitiibwa ky'olina mu maaso gani ga Allah azza wa jalla. Tubagambako lumu emabega nti obusiraamu bw'olina era bw'omanyi kyekitiibwa ky'olina mu maaso gani ga Allah azza wa jalla. Kyebwe kitegereka obusiraamu bw'olina era bw'omanyi bwenyumirizaamu kino kimanyi busambwanga kino kimanyi bwolera bw'omanyi era bw'okolerako kyekitiibwa ky'olina mu maaso gani ga Allah azza wa jalla. Kubanga Allah yagamba nti inna akramakum inda Allahi wayasoke nagamba nti ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Tegere kigambo ekyo timazima ddala asinga ekitiibwa mummwe maaso gw'ekitiibwa Allah azza wa jalla atqakum, yoyo abasinga okutyani Allah azza wa jalla. Tekisoboka na mulundi nagumu muntu okusinga banne kutya Allah azza wa jalla illa bil islaami, okujjako na buki musiraamu. Ekyo Allah nakinassako nagamba nti innama yakhsha Allaha oba Allahu seka bagamba lumulwa waseka university nti innama yakhsha Allaha oba yakhsha Allahu, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Awe wali enkisi y'olulimi Olwarabu nti ne bw'okyusa mpeerezi amakulu obeera ogakyusizza, ne bw'okyusa nnyukuta amakulu obeera ogakoze eki ogakyusiza. Kuba ogamba nti innama yakhsha Allahu kuha eya Allah noteekako dhamma noteekako fataha, kyotegeeza nti Allah yatya abaddu be. Timazima ddala asinga okutya abaddu be yani ye Allah azza wa jalla. Kyokka ng'ate ekituufu mu nsonga eyo nti innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Mazima ddala abasinga okutya Allah mu baddu be bebani beba ulama abanoonya obusiraamu okubutegeera. Ng'eno enkola gye tuliko kati yesaba Allah gitukuumire wekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Esigalewo ne bwe tubeera nga tuvuddewo, esigale ng'egenda mu maaso ey'abantu okuba kuyetegeeza. Togamba nti singa wiiki ekuyitako nga toyinaamu olunaku lwejjukanyizza ku ddiini yo na bintu bipya byofunye mu ddiini yo, obulamu bubeera bukusaze. Wallahi obulamu bubeera bukoze eki, tuba toyina makulu ga bulamu obwo. Era Ibn Abbas oba Ibn Mas'ud oba Ibn Umar kyeyagambanga nti singa olunaku luyitawo nga siina kyenjize mu ddiini yange, ma dhaaka min umri, obwo si buwangaazi bwange, era seegomba kuwangala bwentyo. Ng'olunaku luzibye lukedde ne lukya ne luyitawo nga siina kyennyongedde ku ddiini yange, siina kyenjize ku ddiini yange. Mu tawhidi gommanyi songeddeeko, mu sola gye mmanyi songeddeeko, sikoze kisifunye irimu yonna ku ddiini yange, olunaku luba lugenze bwe lutu nga sirukoze eki nga sirufunyeemu. Naye ate mwana wattu Allah azza wa jalla wakitiibwa n'abeera nga kakati atuteekeddeteekedde ensi ng'omuntu asomera waali, si bwe kiri. Kibola omulembe guno bannaye muzibu nnyo okutuuka mu maaso ga Allah ng'omuntu alina obusiraamu obuyabayaba, ng'omuntu talina tawhidi, ng'omuntu tamanyi kusaala, ng'omuntu tamanyi kusoma Qur'ani. Kubanga ensi Allah azza jalla agitufuulidde ng'omuntu waali asobola okusoma. Lwaki toyiga kusoma Qur'ani ya kitiibwa nobeera nga bye wali omanyi omwaka oguwedde ebifu nakati era by'omanyi? Lwaki? Ng'ensi Allah agikufundizza bw'oti, abantu bataddeyo obwongo bwabwe n'okulafu ne bakola emikutu nga gya Qur'ani al-Karim, gya kusoma Qur'ani okubeera ddala muyasaruna. Weegateyo weegasi n'osindika nti alifu ba ta tha n'oweereza omusomesa nagamba nti eyo si lwadi wabula bodi, si zwadi wabula bodi. Wooli mu buliri bwo n'ogira bwoti bulangita bodi oweereza n'oddamu neweebikka, genda okuzuka nga kwekali oterezeza kati genda ku nnyukuta endala. Naye ekyo ne kikuyitako omwaka ne guyitawo nga lwadi ojja kiyita lwadi, naye nga emikutu gya Qur'ani gikola ki?
musiraamu leka kutemerako ttaka ebintu by'osala luli ebyensobi era nga tebyosaala alfatha nga tonnaba kugitereeza na buli kati nga furuswa woli wennyini wosobola alfatha n'osindika ne bakuwuliza ne bakuddamu n'otereeza ensomayo. Abantu bangi batereeza obusamu bwabwe mwana wattu nga bali awo batudde bali ku mirimu gyabwe bali mu mayumba gaabwe. Naye mukimanyi bannaye nti abakyala basomye nnyo ddiini luupyo n'okusinga abasajja. Munoonya tekimanyi nti mu bwabbize bumwe muli eddiini eno awo wali obuzibu tuli bize. Olowooza waliwo olunaku lugenda okukya ng'olyawo obwabbize bwaggwa alhamdulillah kati kansoma eddiini eno sikyalina bintawaanya olwo lwoti luliijo kufune sente zosuubira okufuna zoyagala buli lwozifuna nezeyongera ashigani nga nazo zikola ki mumane mu problem. Olina ennyumba egindi ate waguze egindi ate egindi nankali emaali ejja sente zeyongera nga nebiki kati eddiini eno ebirala bibeere nga tubiyite bitya eddiini gyoba osooka okuteeka mu bulamu bwo first priority. Bino ebirala genda nga byebisaidi ki bweba mmere bwebisaidi dishes ebyo ebirala byokunoonya sente naye emmere yennyini yeddiini okubanga kwekweyagalako mu nsi munene kuki ate era eddiini yegenda okulaga sente ogenda zikozesa otya yegenda okulaga emaali yo gikozesezza otya eddiini yekufuga. Tekitula omubaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam agayogera ku bantu mu nsi muno hadithi eri mu musnad Imam Ahmad ya sahaba gwaita Abi Kabsha al-Ammari radiyallahu anhu. Omubaka yagamba nti innama dunya li arba'ati nafarin, ensi y'abantu biteekemeka. Omutego ogusooka yagamba nti rajulun, omusajja ataahu Allahu maalan, yasooka na maali, ataahu Allahu maalan wa ilman fahuwa yattaqi llaha fihi wa yasilu fihi rahimahu. Ono byabadde asomesaako ye muntu Allah gwabadde sente maali namuwa neirimu kyokka nga mu bintu ebyo ebibiri fahuwa yattaqi llaha fihi, atiramu Allah tabaraka wa taala mu sente naki ne maali, era ng'ayunga n'abantu b'oluganda lwe mu maali eyo neirimu eyo. Omubaka n'agamba nti abo nno huwa afdalu lmanazili inda Allah, byebifo ebisookerwa ddala oba ebyebbeeyi mu maaso gani ga Allah azza wa jalla. Omuntu ng'alina sente naki saba Allah atuwe sente ne maali, atuwe sente nga nyingi n'erimu nga nyingi, kubanga erimu yegenda okukola ki kyobalaba. Omubaka buli ku makya buli eyazuukukanga ku makya yagambanga nti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ebyo buli lunaku yabisomanga, buli lwazuukukanga, buli lunaku yabisomanga. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baulama balina ensonga zaabwe zibaleeta ku hadithi, bagamba nti lwaki omubaka yasoosa irimu wano? Lwaki yasooka kusoma irimu? Nazzaako rizqi, nazzaako emirimu emirungi. Allah jakkiriza tabaraka wa taala, kubanga hadithi bedi wegamba nti ayi Allah nkusaba irimu egasa, ilman nafi'an, kubanga irimu mulimu okukola irimu naye nga tegasa, ng'eri awo nga yakuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala, obanga ya fitina, obanga yakutabula mu basiraamu, naye nga irimu. Naye kati omuntu asaba ilman nafi'a, irimu egasa, wa rizqan tayyiba, ne rizqi ennungi eya halal. Mulowooza lwaki Allah azza wa jalla ayigiriza omubaka bw'abanga azukusa ku makya asooke kusaba ebintu ebyo bisatu, naye ng'asookera ku irimu. Lwaki? Tikulwokubanga muntu ng'ayira irimu wayawulira nti ne maali ya haramu, eno ya halaali, bino tebinzikirizibwa, bino binzikirizibwa. Wadde bingi bitya nga bya haramu tabikola atya? Olwaki? Olwa irimu gy'alina.
tegereka kigambo ekyo kati bililmi yatamayyazu baina alkhabithi walhalal o baina alharam walhalal wa baina altayyib walkhabith neirimu omuntu gyabera nayo wayawulira ebirungi n'ebibi n'ebya haramu n'ebya halali namanya nti bino byaki nalyanga alya halalan tayyiba ebintu ebyakkirizibwa emaali oba emmere oba ebyokulya nga bya halali era nga Allah abikiriza tabaraka wa taala tegera ekigambo ekyo kati wa amalan mutaqabbala ay Allah nkole n'emirimu ng'ogenda kugikola ki abakulu nti buli lwona riziki ya halali n'amaanyi gali gojjofuna oteeka mu nkola Allah bye yalagira tabaraka wa taala Allah ajja kukkiriza emirimu egyo tolaba nti ebintu obizimbira ala kyovola oba busiraamu bwonna tugwa kusoma eri nabbi asoose kusaba irimu ategeere ebintu bino bigenda kufaanagana bitya n'emirimu gyennyini gye tukola oteeka okubeera ng'ogimanyiiko olina obujulizi bwagyo osadde otya owaddeyo otya osoma otya Quran Karim ebigambo osiibye otya byonna bikolera ala ilmin wa bayina obikolera ku irimu na kumanya mpaka engeri gyakola ki gyakuyigiriza tegereka ebigambo ebyo wabarakallahu fikum jazakumullahu kati omuntu ebbanga lyonna genda beera musaala ennyo mu busiyambo obwongerengako buli lunaku nebwebeera mu byabusuubuzi bahamuza bo bali mu byobusuubuzi oli kubanga obimanyi nomanya nti wano sisuubulawo eno nsubula Allah tagikkiriza tabaraka wa taala bwenkolaba nti banyingidde mu Allah bwe yagaana subhanahu wa taala wano mpitawo halali naye omuntu oyo atalina erimu atabimanyi byonna ye atwala butwala kullu ma dabba wa habba akola ki azinga buzizi ngaatambula n'agenda natamanya nti ekintu kya haramu kimu kyokka kiyinza omuta emaali yonna Allah gyamwodde tabaraka wa taala naye nga kya haramu kitya kimu kyokka kati teeka mu bulamu bwo oteekwa okuyiga obusiraamu buli lunaku bako n'ebintu byomanya ebipya mu irimu beera nga irimu yeekula kyekitiibwa ky'omu maaso ga Allah subhanahu wa taala gikola bunogenda mu maaso n'okumanya Allah azza wa jalla ojja genda mu maaso n'okumutegeera buli n'omutegeera n'omumanya ojja genda mu maaso n'okumwagala n'okuteeka mu nkola byakola ki byebikola ebisatu tubadde twogeraku wano sika bebadde abannyonnyola ebikola ebisatu ebikola al usul athalath kitabu kya Sheikh waffe Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa taala kiyatunga era ebikola ebisatu balaba bagamba nti byebibuuzo ebigenda otubuuzibwa mu ki ebikola ebyo bimeka maarifatu labdi rabbahu tabaraka wa taala mukabuli kisi kyekikubuuzibwa man rabbuka ani muleziwo ani Allah wo wa maarifatu al-abdi din al-islam bil adilla n'obudde okumanya obusiraamu ng'abumanya na bujulizi kino kya busiraamu ku lw'obujulizi buno omubaka yagamba bwati Allah yagamba bwati tabaraka wa taala ekyo kigenda kubuuzibwa ma diinuka obadde mu diini ki wa maarifatu al-abdi nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam n'omudde okumanya omubaka we sallallahu alaihi wasallam era omubaka bagenda muleeta ng'omulaba bagambe nti madha takulu fi hadha arrajulu fi hadha hadha muwarabu etegeeze erinnya ly'okulaza ku kintu kyolaza nga weekiri hadha gwera erinnya lyo hadha bashirun ono bashiri ng'otumulabako tusobola gamba omuntu konta nti hadha bashiri nga tomulabako tekisoboka ng'omulabako kati bagamba nti madha takulu fi hadha arrajulu alladhi buitha fikum oyogamba ki kwoyo omusajja kwono omusajja ali wano eyotumirwa ng'omubaka wali sallallahu alaihi wasallam taban omusiraamu yateeka mu nkola agenda kuba nti mbaka we sallallahu alaihi wasallam poza ekyokuna ekirimu ebyo ebisatu byonna obuuzibwa nti ma ilmuka ebintu bino bitegeera otya notegeera nti Allah azza wa jalla ye muleziwo notegeera nti obadde omusinziza mu ddiini busiraamu notegeera nti ononbyeko obitegedde otya ogamba nti qara'tu kitaaba Allahi nasoma ekitabo kya Allah azza wa jalla fa amantu bihi nenkikkiriza wasaddaqtuhu nenkikakasa neddala ku mbeera gye tulimu olwaleero ebyo n'obyogera nga Qur'ani n'al-Fatiha ekyagaanyi nga ne tahiyatu mu swala ekyagaanyi
التشهد اجل مسوغمة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يتشهد يشهد أبي تحيات نيولي أبتوك بس نبيقان بيولي ويقوني نيلا تقولي لنقوى صلي صلاة بك ni wallahi wamgama tisura tashawizo kwa ulizo gavana chichichino nenga bulina kwa asali swala mbeka naga takoneza sunna nenga timu swala zona asoma tashahhud asoma tahiyatu ya wakati na semba imuli swala tahiyatu mbeka okuja swala ya subhi tahiyatu neule bole okusado mbaka watu kwa musalida wewe tumanda tashahudi tuzako kolati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بولو ما تقول بس نبي أنيزو كلمة نوامبي وتوامبي ديكو نوي ونيا lakini msomesa bisere ebyo nalisomesa ke bisere ku tashahhud mwajuulizanga musomo gwangu guyitibwa hal yawmuka islamiyun abafu nakulu islam embeda za fezo busilamu za kati twatoka ku tashahhud me wallahi at-tashahhud yoko kujiva ko tujive kama twajiteleza lenga budo kumasala ekigambo wa ashhadu anna muhammadan anna muhammada amakuru gabaga cyusa olwora buluzi amakuru gabaga cyusa utegeza cyo cyo botegeza ati mazima dala kasanti fe tuli muhammadi anna kasowamvia na anna nojwamvia botegeza ati mazima doboko kaza badala fe muhammadi abantu batwale banga nga bali kusongera inga abantu bakuru basajja bakuru bakazi bakuru ninga atuko ekikosenga kumulira kubasala kati tebodda ku dwa zino mbaka zazige zabadde tashahudi n'okusala mbaka ezo boziddako nadale dwa bawulamaji bagamba nti yeduwe esookerwako bal yajibu bagamba nti gyoteekeddwa kyateko ogiso olw'ebigambo ebiri mu dduwa eyo nabbi gyeyire sallallahu alaihi wasallam egamba nti allahumma inni a'udhu bika من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اجدام المسيح الدجال لا حول ولا قوة قام فني قام تماني سيني مشيخ مسيح إبان غيون نانغا قام فني قام تماني سيني mashehe ne babeera we bbanga mashehe eyo shiri mashehe abuuza kati mulowooza nti bannange bwe teweefuddeko gwe kennyini olowooza bintu ogenda bikwasaganya otyo aba tojja kusobola bikwasaganya nini usale emyaka buchango otandika kusala ojo mashehe ekigambo min fitnati almahya walmamat allahu akbar ennimi ziberanga zikalu min fitnati almahya walmamat ekigambo ekyo nogamba ya rabbi omuddu abadde asala bikyono ya rabbi naye ng'oluusi butateekayo ki tateekayo mwoyo bintu byangu singa otekayo mwoyo n'okusaba allah azza wa jalla oyige eddiini yo bintu byangu otereze ebigambo bino banna ebikyuka amakulu kambabuulire wallahi olaba mpeerezi buweerezi ekyusa amakulu g'ekigambo ekyusa amakulu g'ekigambo okusoma alifatiha okumiinisa ayinagamba amin nonagamba amin oba amina sigera kigambo ekyo ojasaganga byonna kale amin kituufu
ne amina ne amin nakyo kituufu ne amina nakyo kituufu oyo sheekh yakisomesaako n'agamba kibugamba nti amina oba oggumizza ng'omubaka bwe yagamba ku kigambo ky'okulumba kaaba bwe yaniinisa oba okugumiza kuba tekiba kifu oba okugumiza kubanga tekiri mu kugumiza amina tekiri mu kugumiza ekigambo ekyo naye nga basinga bakyogete enjogera eyo ngana naagira ate ekigambo ekyo kati sekayinza okuba nga awanguyiza bwati naye olwokuddamu era ne baddamu nga bawangaza kati yagamba sheekh nti bwe baali balumbye kaaba omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti amiina yawangaza n'agamba nti kyali mu bubi olw'abana abalamu ne balokozeeyo kati enjawulo y'ekyo noba okiwangaziza oba takiwangaziza kyona kitegeeza nti ai allah kola ki yanukula amin ai allah yanukula eduwa yaffe kubanga nti fatiha yonna oba tunuulidde ebisingamu dduwa tegenda kigambo ekyo tubadde ku kintu bannange bw'onooba gwe twenyini twefuddeeko ne bagamba nti afazali kale omusiraamu afazali yiga okusaala ensaala entuufu oyige n'okusoma qur'ani ekitiibwa kale afazali byaluwarabu biki bikyamasairi biki bikimasala ebyo kale yiga okusaalako mu butuufu bwokukola ki kubanga essola bannaye gye twasigaza si bwe kiri sentongo essola eyo ibaada eringa gye twasigaza ennene si bwe kiri sekanaso ogenda tuna embeera zaffe wallahi nga enzibu sigamba nti tuwaayo tutola zaka emali tonda ekifuna etola zaka oyinza okuva munsi nga totonde ku zaka ngaeyo ibaada ekoze eki nga allah tegikubanja negikubanja kubanga tulina sente oyinza okuvuga tukuzina ku hijja nga allah tulina busobozi obwo si bwe kiri unaweza okubanga mulwadde nga n'okusiba allah nga tasiiba nafa nga tasiibye naku olw'obulwadde bwalina naye sola tiwaliwo wekolaki tiwaliwo ogiwulira esola tiwaliwo ogikolaki wama dhalik tusaala abantu nga bwetwangalte bwetwali fataha zetusoma nga tuli ku maviivi betusoma nga tuvayo ku maviivi betusoma ku sujudi betusoma baina sajidataini wakati wa sujudu ebbiri tahiyatu yobwetu kwegamba netubeeraawo ebbanga lyonna naye mwana wattu nti omulembe guno gwe tuliko omulembe gwa mulembe nnyo gwa kusoma osobola okusomerawo otudde wonna n'olwensonga eyo nti muteeke yanya amagezi biidhinillahi tabaraka wataala okubeera nga tweyigiriza eddiini yaffe tegere kigambo ekyo ogenda n'otuna embeera zaffe zetuwangalamu neyewaka wennyini ngewaka ewa tewali wadde sunna neeki naye nga ate ebintu byowangala mu bintu byebya mupaka yabiyigiriza okwambala oyambala nga bweyagala okulya olyanga bweyagala okufuluma ewakufuluma nga bweyagala okuyingira wakoyingira nga bweyagala okubaka webaka nga bweyagala bintu byonna bina ngaokola bukozi kasasira ali awo naye nga embeera zonna ezawaka ziba ibaada kusinzaani allah tabaraka wataala oyingidde mu nyumba bisimillah notulira abantu bosalaamu allah nawaliko nti omuddu ansinziza mu kuyingira mu nyumba ye ofulumye ewaka okoze otya bisimillah tawakkaltu ala llah wala hawla wala quwata illa billah allah wandiise mu kitabo kyo nti onsinziza mu kufuluma ewa mu nyumba osigala ekigambo ekyo pozi noyogerako nebigamboka byeyigiriza ti allahumma inni audhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wetangidde ebyo byonna 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 ogenda kutambula ngaoli mirembe sitaani ogikubyewa ebigambo byokombaka yagamba nti bwobisoma byokka ebyo omubaka yagamba nti omuddu bwabisoma ebigambo ebyo faqad hudiya wa wuqiya wa kufiya abeera aluŋŋamiziddwa era ng'akuumiddwa era ng'awonyezeddwa era ga sitaani gabeerawo wali eri omanyi gabeera nga galinze gabeera bashirenge byafuluma gamwatakinge naye gegagera afulumiza kuguluka kono bisimillah tawakkaltu ala llah wala hawla la quwata illa billah kati kisitaani ekimu kijja kikulumbagane kino ekira ne kigamba nti waawe kyojja kusobola naawe malaka birajulin obadde kino omusajja
alladhi qad hudiya wa kufiya wa uqiya alungamizidwa na kumibwa naonyezebwa ogenda musanga nigagenda gagakaba tegakufunye notambula nogenda wekumye ate ogifudde ibada Allah akusasuddemu empera tabaraka wa taala obulamu bwaffe bwonna wallahi wa masihi masihi dajjal ekigambo ekyo kati embeera zaffe bulugala bwebitiibwa tubeere n'obusiraamu nga buli lunaku tweyigiriza ebintu ebipya tandika okweyigiriza embeera ezawakakalafazaali oziteeke mu nkola ogenda okulya bisimillah nabano bayigirize omwana talya obuza otunda olwadde abaana baliira eri gwoliira eno n'omukazi aliira eri gwoliira wano n'abakozi baliira eri si enkola y'obusiraamu kuŋŋaanya abaana bo olaba engeri omwana gyalyamu gwe kennyini omwana gyakubeera yaliise ku nebbanga lyonna nga tomanya nti baliira eri mu kisenge kyabwe gwera olyere ku ntebe zo tumanyi balidde batya omwana alidde atya akusa atya asome biki omwana mutandikira kugamba bisimillah akula atereeza toliisa kunoliisa byonna bino dabikuteeka oti nakutawanya n'omutawanya paka lwatereera ng'alina kuliisa ddyo naye ejja kukula nga munataddemu ekindaazi munecupa ya soda mugambe yaliisa ddyo nene mumwagalo osa mumwagala bukalubya eno nkutta erindaazi eno soda kati mbikole ntya nnumanga bwenywa tegera ekigambo ekyo kyobusembu bugamba nti nywanga bw'olya naye eriisa ddyo oba olumanga bw'oteeka wansi kyoba okola oba olumanga bw'oteeka mukono nga bwekwata egirasi y'obutunda oba ekipa soda lakadhalika naye alimuhimu nti kolazi kati ebyo tugenda bisangawa omubaka nga yakiganya tulabanga ebintu bya wansi naye omubaka yakigaana nagamba nti la taakulu bishimaali temulyanga temunywanga na mukono gwa kkono fa inna shaitaana mazima sitaani yaakulu wa yashrabu bishimaali eriisa era enywesa ki esa kkono alimuhimu nti bannange embeera zaffe tuzikoleki tusiramule embeera zaffe nga tweyongera ku ibadaati zaffe biidhinillah omuntu nayambala engoye ebbanga lyonna nga tosomangako dduwa yakwambala lugoye omuntu nga tamanyi kusoma dduwa yakwambala lugoye lupya nga tamanyi na makulu galimu ebyo omubaka bye yayigiriza sallallahu alaihi wasallam lwaki osoma edduwa olwokumala okwambala omuntu nalya emmere ya Allah azza wajalla ebbanga lyonna nga tasomi na dduwa yakumala kulya mmere ebbanga lyonna natambula n'agenda obulamu awawawawa bwatyo naye nga tombaka yabituyigiriza byonna sallallahu alaihi wasallam enyumba yokka yokka yandikumaze okutereeza obusiramu biidhinillahi subhanahu wataala biki byosoma nga ogenda okulya emmere biki byosoma nga omaze okulya emmere biki byosoma nga ogenza ngaoyambala bisoma nga omaze okwambala olugoye ngaoyambala olugoye olupya munayambadde olugoye olupya omusabira otya oyo ayambadde olugoye olupya byona tetubikola ki tubiyisa kubuyisa maaso naye nga ti obusiramu omuntu wateekeddwa okubeera nga bwawangala kubanga mbeera za buli lunaku mbeera za bulijjo mbeera za buli lunaku ekigambo ekyo olugomba obusiramu bwagenda bwala ne mukyalo we yennyini mugenda mu nsonga zammwe ez'obufumbo era omubaka atuyigiriza entandikwa yaazo tuyina bye tusoma Allah atukuume tabaraka wataala mu nsonga zaffe ezo awo wennyini wotuuse kyembadde ntera okwebuuza wantu awo wennyini nga wano ng'osomyeddwa ng'ogenda kuyingira mukyalawo kati waliwo oluusi ojja nomukwata sleeping nekanga tukututte kati awo okkirizibwa okusoma eri ayati kulusi oba tokkirizibwa naye ngeddiwa nga wagisomye eno eyokwebaka edwa eyokwebaka yo wagisomye dda eyokwegata naye
naye kati mu luusi wojja newebaka osomatikaliza okwebaka kikina buzibu okkiriza okukola zikati ozisoma ogenda kwebaka kusooka ate nensoma eyamumala nate nembeewo nsoma nyingira ekitanga wonna wozisomedde al amru fihi wasiun wonna wozisomedde osegere ebigambo ekyo kati ebyo byonna byonna tetubimanyi naye nga ebbanga letwegasire bakyala baffe jjoli netuzaala n'abaana bayitirivu naye olwogera ne mukyalawo bwotyo bwogenda tumanyi nti sitaani ebeera waawo era mu bimu bawulabe be bannyonnyola hadithi eyo ombaka gy'agambamu nti singa omumu ayagadde ogenda eri mukyala we agambe nti bisimillah allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaktana ombaka yagamba nti omuntu bwasoma ebigambo ebyo ezzadde eryo allah lyagenda obbawa tabaraka wataala lam yadurruhu shaitanun sitaani terikola ki terirabankanya bawulamu bati ebigambo bingi mbagamba nti ekigambo mubi kubitegeeza ekigambo ekyo kyoba osaba allah sitaani kuba sitaani ebeerawa ebeera eswami ebeerawa era bwogayiramu bwoti enyingira naawe ensonga lwaki omubaka tugamba nti allahumma jannibna shaitan ai allah twesambise sitaani tugenda mu ibaada eno ey'ekitiibwa ey'obumwomerevu ibaada ennungi ey'obukakkamu tegera ekigambo ekyo gitwesambise sitaani muku byoba otegeeza nti ai allah azza wa jalla sitaani eno teyegatta nange mu kwegatta ne mukyala wange tebeera nange mu kwegatta naki oyinza okulooza nti kyoliweka kube muli ne sitaani emikolo mukitambuza mwenna ne edduwa eyo esembezaayo ddala sitaani era sitaani tekulaba n'emikolo tegiraba nako kubanga mpaka yagamba sala salama nti ekiziize wakati wa sitaani okulaba obwerere bw'abanadamu nga bagenze mu khala kwegamba nti bisimillah kasogamba nti bisimillah allah ng'ateekawo sitaani teddamu kulabako edduwa eno era nga tugenda mu mikolo egy'obufumo nti bisimillah allah ng'aggalawo allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaktan ekigambo ekyo nga allah azza wa jalla sitaani eyo edduwa eyo bannange bintu bikulu kubanga sitaani bwotosoma dduwa eyo eyinza okujja okulabankanya ensonga ezo n'okulaba bukozi bibyo n'otambula n'ogenda omukyala n'omulekaawo gongolaba nti okoze ebikozi ebyo bikinaki wahakati mukyala nateka okulabamu obunafu bashiru lwajja gyendi lwaki ensonga zonanka lwaki simalaako lwaki sitikula nakine wahakata kiki sitaani nawe kenyini omuntu yatwala lutu 3 lutu 2 lutu nyogera kola kalutu kamu ogweri mwana mulenzi agira bugiza takyayagala nakine wahakata kiki sitaani weri mu nsonga weri lwaki eyagala kucyankalanya bufumbo teyagala abantu kubeera bafu eyagala abantu babeere benzi ebbanga lyonna era omuntu bwawasa kubi bagamba bawulama oba okutudde omugongo gwa sitaani kasita owasa era mubimu ku sitaani byeyenyumirizaamu sitaani byeyenyumirizaamu okuba omubaka yagamba nti sitaani ibirisi yennyini kabwejumbira eteeka entebe yayo kuki ku nnyanja bweteeka entebe yayo hadithi eri mu sahih muslim bweteeka entebe yayo ku nnyanja fabaatha netandika okutuma buno bwe sitaani bwekozesa mugende mulabankanya abantu mugende mukoleki kati bakomawo nerizatisi zibatawanyizaamu n'okulabankanya abantu tinze nkozi kino mulagidde ajemere kitaawe mulagidde ajemere nkoze wenakane agamba nti buli yagala ogoba gwetolina kyokoze ejja negamba nti nsaaza bafumbawo nga bali ntende mbalese baawukanye negamba guwamma gwe janguwa wokoze ekintu negitikira n'engule teka ekigambo ekyo kati egaledde kati ensonga ezo etewanya nnyo mu nsonga ezo nonafiira ddala newuti omuntu eyandikoze ebintu bil ikhlas ng'obikola ku lwa allah kubanga ensonga ezo ibada
olina okuzikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omukyala kikkakatako antuifaha okubeera nga omukkakkanya buli omukwano gw'omusajja kikkakatako neno ojja nomalaga okoze byokoze notambula nogera omukyala nasigala awo kibi kimuletera okutandika okulaba obusa oba kano kekamalako oba kano kekandibadde katambula obulungi tatambula ennaku zino bintu akola tambula omuntu biidhinillahi jalla waala kakasa nti oli mutambuze si kutambula kuno wabula nti otambula ekintu okwata yingini osalongo Allah akutere mubaraka. Alimuhimu kyetuliko nti mu bintu tubadde nti sitaani erabankanya nnyo obufumbo era teyagala nnyo bantu babeere bafumbo. Ebyo byonna byonna ojja biiga ki? Ojja biiga ng'otaddeyo amaanyi okwegiriza obusiraamu ebbanga lyonna mu mbeera zaffe ezaki wano ekibuzo kiri ku nsonga eyo yennyini y'oku muntu kati wano nga mumaze okutikula egamba weebaka otya ng'oyambadde engoye zo oba nga weebise bwenyagala ontangaaze noshe gwe wotikula weebaka otya okula nti naye yansomesa nanga ati naa oba olina okwambala wambaza engoye ekirungi kitala oyambala naye ngaera tekigambibwa kwebaka nga oba oyagadde okwebaka bwotyo inshaallah naye nga kyoba oyagadde oba okisingako bulungi kuba okwambala inshaallah atoyambale aterakatikakanne eyokubiri era ogjemu eyokubiri omala kwebakako ate zitakikabiri oba webase oba tewebase oba okyajinga ate omubaka yatuwa amagezi mu kukyajinga oba oyagala okukyajinga genda ofunemu kawuzu. Omubaka yagamba nti omuntu abadde ne mukyala we ne bamaliriza n'ayagala okuddamu agende afune wuzu oba bwofuna wuzu amazzi gali omubiri gaguzza bupya era gaguzza bujja ofuna wuzu bulungi nnyo wuzu yaffe eyinyini kati oddamu era nebagamba nti bwekiba kyetagisiza n'okunaaba kale afaza weeyira amazzi omubanga anaaba bulungi nnyo nabe ogenda oddemu ensonga ezo zijja kutambula bulungi naye nga nazizzemu nga tafunye wudu wadde nga tanaabye era akkirizibwa biidhinillahi subhanahu wataala. Wangi oba tokkirizibwa kusala olw'ensonga oba olina okunaaba abo olina okunaaba bakyogera bawulama nti boyagala okuddayo funa wuzu oba n'okunaaba onaabe obanga osobodde okunaaba ng'obudde obadde obulina mulimu okunaaba okwekwezza obwejja nodda mu nsonga biidhinillah n'ozikuba paka sitaani nekuwulizanga mukyala watali mukikulu lwaki olwensonga nti sitaani ebeera watete mugigobye kyokka nga tombaka yatuyigiriza tugigoba tutya buti okirina okugigoba ali mutraining. Naam. Waalaikum salaam. Kusobola okubeerako abantu bombiri tikirina buzibu. Omubaka yagamba nti bwemba bawegedde okuddayo afune wuzu n'omukyala asobole okufuna wuzu bona ye abakooye nakinaki embeera zabaddemu naki kati boyira kutuuza biidhinillahi tabaraka wataala ensonga neziddamu nezitambula bulungi okufuna wuzu ano batuuka kunika ne batabuka emitwe ensonga ezo Allah ayina engezi yazitabula ya rabbi Allah wa buyinza nnyo bantu batuuka mu nsonga ezo batabukira ddala emitwe kyova olaba nti muteeke nnyo amagezi okusoma edduwa eyo kubanga abantu bagyerabira nnyo ne baba nga agimanyi lwaki
olw'obuyitivu bw'okunyuma bw'ensonga ezo. Osigere kigambo eki olw'obuzibu bw'okubeera nti ensonga ezo zanyuma nnyo nezigenze wala, edduwa oyinza n'okugyerabira okugisoma anti obugutana olabanga si yeggwe, olabanga atamaleeko, olabanga atagenda kuvaawo awo nati mwana wattu mudakika budakika nobeeranga okuza eki kati Allah alina obuyinza. Ali muhimu nti banaye twegeriza eddiini ebyonna byonna bintu biri mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ategere ekigambo ekyo naye buli tunabeera nga twetemeddeko ettaka tetuyiza eddiini yaffe ate nga kati Allah tutererwa mukuba agasobola okuyiga eddiini yaffe mu bwangu, tetulina nti tugenda kwekwasa maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagambye nti obusiraamu bw'omanyi kyekitiibwa kyolina mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nokyo nti buli woyiga noyongera ku busiraamu bwo ojja kweyongera okukola ki? Okusinza Allah. Si bwe kiri? Ensonga ejja ensonga eno otaliko gikolerako okusinza Allah tabaraka nga akawunti yegejja mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kino badde tukimanyi okiyize okikoleddeko, kibadde tuba okiyize okikoleddeko. Olaba nti emirimu gigenda gigejja mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kale n'ekitiibwa kyo bwe kigenda kigejja mu maaso ga Allah kubanga otandise okumutyanga omanyi. Egenda kigambo ekyo otandise okumutyanga okola ki? Komanyi. Kati tutereze eswala awalan. Eswala zaffe tuzikole ki? Tutereze. Oyige edduwa yeggulawo eswala, oyiga al-Fatiha, oyiga essula zozzaako. Tegere kigambo ekyo. Oyige bye tusoma ku ruku, oyige bye tusoma nga tuvuddeyo ku ruku, oyige bye tusoma ku sujud, bye tusoma nga tuvudde ku sujud n'okuddayo ku sujud, oyige tashahud, oyige tahiyatu. Esolo beere nga alhamdulillah. Kati ebirala ddala bye bijja okujja bikusanga naye ngaeswala yo omaze okukikola ki? Omanye nti byosoma nti ate obitegere n'amakulu gaabyo. Nene osala ebbanga nti subhana rabbi al-azim nga tomanyi kitegeeza, nga nalifati tomanyi kyetegeeza, amakulu amangu agoku nga tegomanyi kigategeeza. Edduwa zimwe zigulayo eswala, edduwa zimwe zigulayo eswala ombakazi yatu subhanaka allahumma hamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Tegere kigambo ekyo eyo bulungi. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya thawb al-abyad min ad-danas. Washigad Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Izo nazo duwa zigulawo ki? Neyo yennyini zonna edduwa zigulawo eswala. Bila nedduwa zo nga 2-3 zoguzaawo za eswala. Olunaku bwoguzaawo eno ate olunaku lulala n'oguzaawo eno, ku asuli bwoguzaawo eno, ku magaribi guzaawo eno. Guzaawo eno. Tegera kigambo ekyo. Oyiga al-Fatiha, oyiga essula eziddako, bwotyo bwogenda weyigiriza. Al-Fatiha ebigambo ebituufu byabulama nti tugisoma khalifa al-imam, naffe abagoberezi tugisoma wadde essola ya lwatu wadde essola ya kyama. Obujulizi bwe ndina ku nsonga eyo, wadde essola ya kyama wadde essola ya lwatu, abagoberezi balina okusoma al-Fatiha. Kubanga al-Fatiha rukunun min arkani sola, mpaji mu mpaji zaki. Bwekusanga mu kifo kyayo olina okugisoma. Tegera ekigambo ekyo nga nogisu ku nsonga eyo. Hadithi y'omubaka sasa, hadithi ya Ubada bin Samit, omubaka ng'agamba nti la salata liman lam yaqra bifatihati alkitabi, omuntu alina sola oyo atasomye ki? Nobero hadithi endala eragira ddala ensonga eyo. Omubaka sala salama olumu yasaaza mu sola yali yaki? Ya subuhi. Esola ya subuhi ebeera yaki? Ebeera ya lwatu. Omubaka bw'asaaza esola y'olwatu eyo eya subuhi, n'awulira nga basahaba basoma ki? Emabega. Omubaka bw'amala okusaala n'abagamba nti la'allakum taqra'una wara'a imamikum, mulinga abasoma emabega wa imaamu wammwe. Tegera ekigambo ekyo. Mbagamba nti naam tusoma.
mpaka nabagamba nti la tafalu illa bi ummi alquran illa bi ummi alkitab, temusoma kintu kyonna mabega wa imaamu okujjako Qur'an, okujjako ki, okujjako ummi alkitab alfatiha. Tegereka kigambo ekyo. Ahadithi zebaleeta abagamba nti tetulina kusoma wara al-imam, hadithi za Abi Hurayra radiyallahu anha nga muzimu emuli enegamba nti qira'atu al-imam wa idha man kana lahu imamun fa qira'atu al-imam lahu qira'a, omuntu abeera ayina imaamu okusoma kwa imaamu kumalira. Hadithi eyo badha'afa, si ntuufu, nafu okuza ku hadithi eziraga okusoma amabega wani. Nebata ne hadithi endala ya Abi Hurayra tombaka kumala okwogera ensonga ezo sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurayra agamba nti fantaha annaasu bijahri alqira'a, nti abantu balekera awo okukola ki, okusoma nga bakola ki, ebabega wa imamu okusoma nga boolesa amaloboozi gaabwe. Okigere ekigambo ekyo balamba bagamba nti si kigambo kya Abi Hurayra, kigambo kya Zuhuri rahimahullahu ta'ala, yayogera ebigambo ebyo si Abi Hurayra. Lwaki? Olwokubanga hadithi ezanyira ku Abi Hurayra ziraga nti bamubuuzanga n'omubuuza nti waye kubanga yayogera nnyo hadithi ezokusoma hadithi imam, bagamba nti Abu Hurayra tukole tutya nga imaamu asoma mu lwatu naffe tusome, naffe nga ate tulina imaamu asoma naffe tusome. Nayogamba nti naam iqra'u lahu, oba mujisome fi nafsika, mu mutima gwo jisome, muli munda jisome mu mutima gwo, ta'kidan li qira'atiha, kukakasa kusoma kwayo eriwa. Anti hadithi jisa khasasa era je mbadde njijako nti abagamba nti tusoma al-Fatiha mega wa imamu baletani aya egamba nti wa idha qira al-Qur'an fa'fasitu lahu wa boroba jide bajja nukulanga bagamba nti eyo aya eri am, الآية عامة تخصصها هذه الأحاديث. أحاديث زينو زيجي جمو آية عام آية كغامبيبونا siga Qur'ani esomebwa wonna wetusaze oba mu swala oba mu kibo muki tulina okuseka tujuwulirize okujjako hadithi zino ezajjamu ki, ezajjamu okusoma al-Fatiha mabega wa imam, tulina okubeera nga tugisoma. Ate ekigambo ekyo mutufu nange edda nali ku saidi egamba nti bitya la anti kati awo nawe tubadde tugera kukonda weera notasoma kati badde njijasewo nti al-Fatiha tugisoma mu kifo kyayo abakulu nti mu kaseera ka imamu okubeera ng'akoze eki, ng'ayimiridde. Tegereka ekigambo ekyo, mu kaseera ka imamu okubeera ng'akoze eki, ayimiridde, nga naffe tugisoma. Osobola okugisoma naye, osobola okugisoma ng'amaze kakatawo okubeera ng'okikikola mbaka sallallahu alaihi wasallam mu nsoma ze za Fatiha yasomanga ayatan nga ayimirira ala ruusi ayat ku nkubuli ya aya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim. Era nze mugeje ngo balamu imamu kusoma Fatiha aya jamalaze jenziramu. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim. والإمام بابا سمع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين obatusobodde bwagimala nga naawe ogisoma wadde atandise okusoma ki essuula endala bw'ogimala bw'osirika ng'oguzza Qur'ani Allah kyagamba subhanahu wa ta'ala. Kakati omugoberezi agibwako okuswala Fatiha ate n'asanga eraka mu ngeri ya mirundi emeka ebiri. Bw'asanga imaamu ng'ali ku ruku, ng'ali kuki ku ruku, n'amusanga ku ruku eraka eyo emubalibwako wadde nga tosomye ki olwensonga ti ekifo ky'okusomera Fatiha kikoze eki kivuddewo. Era tosanga imaamu ng'ali ku ruku ne weepampalika Allahu akbar alhamdulillah ojja kusanga imaamu ng'akoze eki avuddeyo. Takbiratul ihram genda ku ruku osange ki
basange eraka n'obujulizi obulaga ku nsonga eyo ye hadithi ya abi bakara tatujogera nnyo hadithi eri mu bukhari si abubakari ono as-siddiq wabula abi bakarata radiyallahu anhu bwe yajja nasanga omubaka ngaali kuki kuruku ku mavivi kati yakutamira eri nga tannaba nakujja muguni mulayini yakutamira eri bwe yasanga omubaka ali kuruku nakutama najjanga atambula bwati paka yatuuka mulayini natereera omubaka nakitegeera salasala eyo omubaka bwe yamala okusala nabuza ani azze nga akutamye nga takoze eki nagamba nti nze namugamba nti zadaka llahu hirisan wala taud allah kwongera okwagala eddiini okwagala okusanga ebirungi naye toddangamu okujja bwotyo mu swala abakumu nti eraaka yagimubalako eraaka yakola ki nabwa toddamu okujja bwotyo jangu tuuka mulayini bulungi wegatte mulayini oluvanyuma okoleki oyingire mu swala toddamu ogiyingirira eri era buli wayo eri mu Tabarani Abubakar alaga nti ya Rasulullah nga amuddamu nga mugamba nti lwaki ozze bwotyo nga mugamba ntidde eraako okukola ki okumpitako tujjawo nti nawe bakitegeera nti omuntu ali ku ruku era katugisanga nga tuli kuki ku ruku eyo ensonga lwaki yakutama ng'ayiwa singa yali tagisanga laka ng'ali ku ruku tiyandizze nakutamira eri naye olwa Harrison era agamba nti ntidde ya Rasulullah raka okubeera nti ejja kumpitako kwekutamira eri nti raka ngisange paka lwenegatta muki mulayini naye mulimu abajja nga bali supidi nebeerimu zibeemu eba zibabiri ekiri zibabiri kuyingiza mu swala oyingire mu swala Allahu akbar dayima kuleti wa barakallahu fi wallahu a'lam lakeyo ngisanga imamu akuddeeko naye ate bano nze ntuusa ate bano bakyali bangisanga bakyaliwa ofulu wenga imamu imamu bwaba avudde ekyo tiyanziresanze ekyo kifo kiva ku bifo netukola ki imaamu oba maamuumu byagibwa kusoma ki ekifo ekirala kwe kujja nga imaamu yatandise eddaki yatandise edda essola kalinawe otandika essola otandika okusoma ki alfatiha kati watonagibwakati alhamdulillah rabbil alamin watoja imaamu anakola ki tolemerayo ekifo kya alfatiha mu kaseera ko kikoze eki kiweddeko kawansi ne imaamu era egenda kubalibwako biidhnillahi tabaraka wataala eri yamubalibwako nga talina kyasomye gwosomyeko egenda kubalibwako biidhnillah. Naam, takbiri oyinza okujja n'ogireeta oleete kutwala wansi kati oba tugisanze ekibalibwa nti osanze imaamu ku ruku bwekukka ku ruku nogamba ti subhana rabbiyal azim nebugwa mulundi gumu bwavayo nga kimaze okukyogera mu butebenkevu obeera okoze eki kubanga omulundi ogusooka gwe gwa wajibu ogamba ti subhana rabbiyal azim gwegwetteeka gine jimira gyoyongerako giba nebwoyogera gumu kasi omusangayo nogamba ti subhana rabbiyal azim navaayo naye novaayo era obeera ogikoze eki naye yinza okuba nga wakatuuka bwoti naye navaayo era kuba tugisanze ekigambo ekyo mbereme olyajja naye ngaokusanga imaamu ku rugo yetagibalala era tamwegatta kupaka wonga kimanyi imaamu alikola mwebali era mwebali mbagale masala galimu khilaf mwebagamba nti alfatiha titugisoma nakiwa hakana nenzo obujulizi bwenina obutuufu okuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam kyalifatiha kikola ki tugisoma wa barakallahu fikum kakati mulimu omuntu okujja nasanga imaamu ngaali ku ruku oba ngaali ku sujudi oba ngaali wonna waali nga tayimiridde najja nalegeza nayimirira nalinda imaamu asituke akole ki amusinkane begatte naye osigede kigambo ekyo muyinza okujja babiri oba oyinza okujja n'oyimirira oli munno najja nayata takbiratul ihrami nakka ku sujudi imaamu waali aba akulesa
abakulesi era batolina ogenda musa jangu imamu yonna waali egatteko sobole okufuna empeera z'okutandika essola biidhinillah naye nojja ovudde eri onootambula ate nojja noyimirira ngaolina imaamu ati akitegedde ekigambo ekyo yingira naye mu ssola butereevu wonna allah wakusoboseza oba osanzireku ogisangirako oba ogisanze oba osanze avuddeyo era yingira mu ssola mugende naye paka lonomala okubeera nga kolaki biidhinillahi jalla waala mumaliriza essola obujulizi anti hadithi ziri twaleese ezigamba nti man kana lahu imamun faqiraatu limami lahu qiraa ti omuntu aba alina imaamu okusoma kwa imaamu kumumanya okitegedde kati tumanye lisi nafuuka era balibagizaayo okusinzira kuki ku hadithi okusinzira ku jumuhuri egyo gyebaleta obujulizi bwabwe era ne aya eri وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أشتكت تجامب كانت آية نبى جالس سنة تقام آية رعام تخصصه الأحاديث آية ري ابونا حديث زي جاورا زي جاموتها وكل جاكو تينوكو بدانغا تسمعي soma al-Fatiha emabega wa imam biidhnillahi tabaraka wa taala mujja kusoma byaba manyi ku nsonga eyo mujja biraba era mujja kufuna obutuufu nze nange ddala nalinga sisoma emabega wa imam era nga gemata bugenyenderako nakuteera okulwa hadithi ezo n'obujulizi negera bawona begeri gye bannyonnyola kati al-Fatiha bwembe emabega wa imamu era enkakatako okugisoma era nangisoma tabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan tabula muwa Sheikh Alun enkola ndaba olusinza okuleetaka enkola gyokolamu ngirowoozezaamu nga ndaba sinyaamu imaamu ng'asoma nga naye nga bwoddamu bismillahirrahmanirrahim naye nonoddamu bismillahi rahmanirrahim arrahmanirrahim nenoddamu arrahmanirrahim ongezezaako okola nga ngirowoozamu nga ndaba si mu lwatu si mu lwatu era muzimu kimu ku bigambo byabonamu bibaleeta lwaki omubaka sala salama yabagana okusoma emabega we tibaali basomanga bamuwuliza era mu hadisi mu yagamba nti mali unaziu alquran ba unaza lwaki nkayanizibwa mu kusoma kwange akulu nti okusoma kubalinga basoma balinga bamuwuliza okusoma kuli kigenda bigambo eti yaliwo omuntu asoma ate nga mu ddoboozi likola ki liwulikika mpaka nakigana sallallahu alaihi wasallam kigenda kigambo ekyo kati imamu bw'atandika okusoma mu lwatu okusoma mu kyama oba osobola omugenda ku bulungi nnyo oba tokisobola bw'aba amaze eddemi olusoma Al-Fatiha ng'amaliriza ngali ku ssula endala baimamu abatakuwa kyansi nga soma naye ekyokugira ekya imaamu okuteekawo akaseera ng'asirisemu abantu basomere Fatiha kyo nakyo kikiriko obujulizi butuufu ova ku mbaka sallallahu alaihi wasallam ekyokubeera nti imaamu wabala nti wala dhalin amin asirikamu edakiika anoonya suula nga kyagendamu bali basoma Al-Fatiha ekyo tekiriiwo sigere kigambo ekyo tekiriko obujulizi sanzo imamu eyokutandika essuula oba Al-Fatiha ekyo biri kugisoma mu kasirisi antusirra bilbasmala kubanga omubaka sala sallama Anas agamba nti yasala emabega w'omubaka sala sallama nasalira emabega bwa Umaru newa Abubakari n'entandikwa y'okulembezi bwa Umaru tiyawulirirako ng'abantu bonna yajiharuna bibisimillahi rahmani rahim nga boolesa ki bisimillahi rahmani rahim batandikiranga ku alhamdulillahi rabbil alamin essola zebazangako era wadde nga yatandikanga ssuula esomanga mu kyama goni basimala then n'agenda maaso n'okusoma ki essuula endala tegera ekigambo ekyo hadith za Anas ziraga ensonga eyo bulungi nnyo biidhnillahi taala sanga imamu ku ruku eta takbiri ezika wala kuleta kuingiza mu swala na mistake swala mistake
okkirizibwa Allah akikuwa inshallah eyerabira eraka takbiri abantu abasinga singa wetala baleta takbiri emikono seeka bannange yaweerako ku mikono oli naye nyayagala okukyogerako emikono bannange ekigambo kuwanika rafau lyadain tekiri amakulu fe tukola tahriku lyadain naye ekigambo kiri rafau lyadain kuwanika ki kuwanika mikono mu mpaniko ebbiri ezakatuva kuwanika omubaka sallallahu alaihi wasallam Sheikh Amar begenda ekigambo ekyo tutegeezebwa kuwanika so si kunyeenya mikono wabula ki rafau lyadaini so si kunyeenya bunyeenya wabula rafa kigambo rafa wanika Allahu akbar wanika oba Allahu akbar hadwal udhunayn asegedde tulina empanika bbiri zokka omubaka zeyini hadwal mankibaini wado wenkanakana kigenda kigambo ekyo niwanika Allahu akbar kigambo oba Allahu akbar notwalako kuki kumatu nebyo akubabayi jambo wayinga kubabayi mulimu abalala wallahi oba ajjako obugizibwa nakala aliga okwo si kuwanika wabula tahriki lyadain kunyenya bunyenya ki kifeta rafa lyadain okuwanika ale nekikyuka ne mukunyenya olugala ate mukunyenya olugala tulina tahriki ombaka harakaha yalinga alunyenya so si kuluwanika